olunaku lwannaku lwa kunyolwa naye twebaza Katonda nti tuli wano twala okwebaza abasumba baffe Ssebo Sheikh mwebale butabeera batiitiizi abantu batya tusabira ffe bannaddiini batya okutusabira n'okutwesembereza oba ffe tetuli baana ba Katonda oba ki naye of course batya Mwai Museveni okusinga bo batya Katonda baali badde actually batwaniriza ne bagamba nti kale katubasabire mukole bwe muti ne bwe muti naye batutya for those very obvious reasons naye tubeebaza kubanga mmwe temututya ate mwagala eggwanga lyammwe nga Bayibuli ne Quran bwekyogerako ebikyamu bibeera bikyamu ku muntu yenna ofaanana otya ekikyamu kibeera kikyamu. In fact Bayibuli Quran bye bisinga okuvumirira obutali bwenkanya n'okusinga ssemateeka yaffe bikivumirira nnyo ensonga ey'obutali bwenkanya. Kino kye tukola tukikola buli mwaka tetukikola lwa kwagala kukwata mu biwundu ebyabannaffe famire z'abannaffe abaatugendako naye tukikola namba emu tujjukize ensi nti abantu bano baali bantu balina famire zaabwe. Manyi amawulire oluusi gagenda ne gagamba abantu bameka bafudde ne tubyerabira kasa tuli bangi tuli miliyoni 45 ng'eggwanga abantu 100 bwe battibwa atugende mu maaso nedda ne bwabeera muntu omu alina famire era mbalabyeko wano balina abaana be baaleka n'ebirala so tukikola eggwanga litegeere nti bano baali bannayuganda ate nga baliko abaabwe ababaagala era ababanja obwenkanya. Ekyokubiri tukikola okwongera okubanja obwenkanya kubanga obwenkanya tebubangawo ku nsonga eno tekikolebwanga. Obwenkanya butera kuba bwa mirundi ng'ebiri omuntu ngattiddwa mu ngeri bweti yes okuliyirira famire ye naye n'okusingira ddala obwenkanya obwa nnamaddala nti abaakola ebikolobero bino ne bakangavulwa ng'etteeka bwe ligamba naye ku bibiri tewali kyakolebwa. Mwai Museveni avaayo n'agamba nti ye tujja bawayoko ku compensation naki n'ekyo nakyo kyakoma mu bigambo nga bwe mubulidde nga babyogerako wano naye n'okusingira ddala ng'ovudde ne ku ekyo ate kye bataakola ekyokuliyira famire zino obwenkanya nti kati ekikyamu bwe kiba kikoleddwa abakoze ekikyamu ekyo bakubiddwa mu mbuga z'amateeka wabaddewo obwenkanya ekyo tekikolebwanga. Kikulaga nti Mwai Museveni ne banne kino tebakiraba ng'ekikyamu bo balaba nti ekirungi kye kyakolebwa. Mujjukira nga pulezidenti waffe bamukozeko ebikolobero mu Arua ne Yasin Kawuma nattibwa n'abalala. Mwai Museveni yakwata akazindaalo mu lwatu n'aga nti Kyagulanyi ne banne baabakuba bulungi mubijjukira. Kati kikulaga nti ye bino ebyakolebwa ye yabisanctioninga kubanga yakulembera amagye gonna commander in chief ekitegeeza ye yatowa order ekola ebintu bino era tabyejjusa. Ntera okulaba abantu abamu ensangi zino nga bagamba naye mwaba NUP lwaki mwagira effujjo abantu abo abattibwa simanya baali bakola effujjo baali bamenya amateeka. Nembuuza kale omuntu bw'oba omuteebereza okuba nti amenya tteeka lwaki tomukwata ng'etteeka bwe ligamba n'omukuba mu mbuga z'amateeka? Naye kye baakola baasindika abasirikale ne batandika okukuba amasasi buli wamu era mu vidiyo bulaga nga bakudde emmundu zaabwe bazitunuuliriza ne mu bizimbe bakuba abamu ku bano kati nga kamyati kyali yali atembeeya mmere ne bamukuba ebyasi n'agwa n'emmere ye. Abamu ku bo baali batudde byabwe naye olw'okubanga bano bo baasalawo nti kati tukube buli ali mu kibuga azifu abantu baali tebalina kubeera mu kibuga nga bali ku mirimu gyabwe egy'enjawulo. Kati awo bava obuzibu ono bw'agamba nti kati abantu abo baali bakola fujjo ani ku abo eyakubibwa mu mbuga z'amateeka nti ali mu kukola fujjo? Tulyoke tugambe kuba kati naffe tetukkiriza mu bumenyi bw'amateeka oba oli wa kibiina kyaffe oba ogwawa
obumenyi bw'amateeka bubeera bumenyi bw'amateeka naye bameka be baakakwata nti kati ono yali mumenyi w'amateeka kikulaga nti bakikola kigenderere olw'effujjo lye bazze batukolako obwenkanya obwo tukyabubanja oba ddi bujja kujja ennaku ntono eziwedde waliwo omukyala yali prime minister e Bangladesh abagoberera ebintu bino ndooza mwabirabe bamuyita Sheikh Hasina yali prime minister nga yeerabanga ow'amaanyi ennyo ow'ekitalo nga bw'olaba ono Samia Suluhu ow'e Tanzania kati naye yalalusa ali mu kutta bantu kati noono eyali prime minister mu Bangladesh Sheikh Hasina esalawo natta abantu mu 10,000 abantu nga bavuddeyo okwekalakasa mirembe nga baga nti otukulembedde ekimala otuliisa akakanja abakuwakanya ottabatte n'ebirala so mu 2024 omwaka oguwedde abantu e Bangladesh ne beekalakasa mirembe kati ono prime minister kubanga ye yalinga president weri alina government power n'asindika ab'amagye ne batta abantu bayitirivu abatibwe Bangladesh eyo eventually abantu ne balemerako nadduka muwaŋŋanguse mu India ne yeekweka eyo obukulembeze ne bukyuka kati kooti yatudde International Crimes Tribunal nemusalira omusango negumusingisa bamusalidde nagwakufa gwakuttibwa kubanga yatta bannansi bayitirivu ng'akyali mu bukulembeze kati bamunoonya kubanga yeekwese eyo India bamunoonya bamukwatirawo kumukomyawo Bangladesh ku lw'ekibonerezo ekyamuweereddwa Mwai Museveni ne bannammwe awe mwagala okutuuka wakati Mwai Museveni teromuwulira ng'agamba nti yanze nkaddiye naatera okgenda mu ggulu tetumanyi oba agenda mu ggulu oba muggeyeena katubirekere Katonda ebyo naye tabikola yekka kati abamwetoolodde mwenna emisango gino gijja kubagoberera oba oli waali oba taliiwo kubanga ye ayinza okugamba nti anzi kati ndi kutaamu egenda teromuwulira kaganzi naatera okgenda mujja sigala wano n'eganda yammwe ekyo kyo kituufu kati ye alinga akola taamu egenda agamba kankole ebyenkola byonna nyonoone byenyonoona kasita nvaawo naye mmwe baakozesa bano bakina prime minister bannabbanja abakulembeze abo bakame komanda mutabani we n'abalala emisango gino gigenda bagoberera n'abaana bammwe oba oli abo batalina na musango wakati omwana buulyawo n'ebya politics tabiriimu naye bannansi babagamba nti mwenna era ne bayibuli ekyogerako Katonda abonereza generation after generation tikati omuzadde bw'okola ebikolobero gwe ne bwoba toliiwo abaana bo bajja kufuna obuzibu n'abazzukulu n'abaliddako tetwalyagadde kutuuka waawo naye tumanyi nti obwenkanya bugenda kujja Mwai Museveni yalaze nti ebintu bino tebimukwatako ekyakolebwa yakiraba ng'ekirungi era ng'ebintu ebirala bwe bize bibeerawo kati kiteezi kasasiro yagwira abantu ne bafa ne kaakano abantu abo bakyalaajana gavumenti tebaliiko tebigikwatako n'abalala bazze bafa mu ngeri etategeerekeka mujjukira Kaseese bagenda ne batta abantu bayitirivu General Peter Erweru yaduumira n'agamba nti abo baali bayeekera n'abaana abato amabujje kubanga twalaba emirambo gy'amabujje kati abaana abato babebi abo nabo baali bayeekera kuba oba ogamba nti waliwo omuntu akoze ekikyamu mukwate omukube mu mbuga z'amateeka naye basalawo nti ali mu kitundu ekyo kyonna bakuba amasasi batte buli kiramu ekyo kimenya amateeka kyovudde olaba tubanja obuwenkanya era obwenkanya obwo bugenda kujja akaseera ke tulimu nga bannaffe abamu bakyogeddeko tugenda mu kalulu eno gavumenti yeebalaze nti ebyobwenkanya tebifaako era n'agamba n'okugamba nsobola okukiddamu okukikola bane tukole ekisoboka kyonna okulaba nti namba emu obukulembeze buno bukyuka awo obwenkanya bwe butandikira tubeere ne gavumenti essa ekitiibwa mu bannansi nti bannansi bwaba nga tebakkiriziganya naawe eddembe lyabwe omuntu okubeera n'obutakkaanya gy'oli banaye libeera ddembe lye kati ye gavumenti gye twagala naye n'ekirala ensonga zino tugenda zibikkirira
ffe gavumenti eyaffe tejja nti kukola revenge naki si kye tuliko naye n'amateeka googera ku bwenkanya. Yes, tetugenda kuddaawo nti tulondoole buli yali akola mu gavumenti ya Mwai Museveni ya NRM tumukwate tumusibe. Ekyo si kituufu. In fact n'abakozi ba gavumenti abamu tujja basigaza mu ministries ez'enjawulo. Waliyo eyo abali eyo bambi abagezaako okukola ekituufu naye n'ekituufu ekitono kye bakola tekivaayo kubanga ababeetoolodde abasinga okukola ebikyamu be bangi. So netugamba nti buli omu abadde akola mu gavumenti eno boli ku kifo kyo boli ku kifo ki tugenda kugobaganya tukukwate tukusibe. Nedda eggwanga liba teritambula genda mu maaso. Kati naffe ebiseera byaffe tuba tugenda bimalira ku ekyo mu kifo ky'okuweereza bannansi tuli mu kulondoola. Tulondoola ani yali alina akakwate ku gavumenti eno tumusibe tukole ki. Kati obuweereza tuba tetugenda bubeerako. So eyo si emission yaffe nga ffe. Naye waliwo ebintu ebitasobola kubikkirirwa. Kati ng'abantu bano ne bagamba nti nze omuntu wange yattibwa era nnoonya oyo eyamutta wabeerewo obwenkanya. Ekyo tuyinza kigaana era bwe kirina okubeera. So tetwagala kitwalibwe nti kaakati naffe tuli awo tuli bulindaala bwe tukwata obukulembeze bwe tuti buli muwagizi wa NRM buli akola mu gavumenti eno tugenda musiba. Enkola si ntuufu. Naye tugamba nti abazze bakola ebikolobero ku bannayuganda abo buli kinoomu ajja kuvunaanibwa ye nga ye. Abatta abantu bano abazi famire zino bajja kuvunaanibwa bo nga bo. Obwenkanya ekyo kitegeeza. So ne gavumenti balaze nti bajja kikola ffe tugenda kikola. Abantu bano bategeere nti kaakati nfunye okumalwa. By the way nkakasa nti abamu ku bano abagamba nti kale waakiri njagala ntegeere omuntu oyo eyatta omuntu wange ne bwanneetondera nnyinza omumusonyiwa. Naye chapter eyo ninjiggala bulungi netegeera nti ono yakikola ategedde nti kyeyakola kikyamu yeetonze. Kale abamu ku bo kibaagala naye kati buli babyogerako abantu bamwe baali bakola effujjo mukyala yali atembeeya mmere n'abalala bangi Amosega akavubuka akatu kasajja katu n'abalala baali bali batudde mu zi restaurant naki. Waliwo ka video abasinga mwakalaba yali mukyala nga alina ekizimbe kyalimu akutte essimu ye alikodinga bano nga balawuna. Omusajja n'amutunuzaamu omudumu gw'emmundu n'afulumya essasi nirikuba eddirisa yawonera watono. Kati naye singa lyamukwata yali akuze eki ng'akutte kamera ke simu alikodinga. Kati bwe batyo baali batta abantu nemwana ne bagamba nti abo baali bakola fujjo. Oyo yali akutte essimu ye nga alikodinga ali waggulu mu kizimbe yali akola fujjo ki? So twagala obwenkanya. Bangi abantu bazze bawambibwa. Tukyabanja obwenkanya ku bantu abo. Baddamulira ba John Bosco Kibalama. Omanyi waliwo abantu abeefuula ab'ekitalo. Ngenda ne ndaba Nabbanja yenna bw'atambula bw'avimba alowooza wa kitalo nnyo kubanga alaba gavumenti gy'aweereza ekyali mu buyinza. Takimanyi nti gavumenti eno mu buli ngeri yonna olunaku lugenda kukya ebe nga taliiwo. Alina okwennyonnyolako ye nga ye. Kubanga yatugamba nti Kibalama yakwatibwa. Bisimanya y'omu kwabo abaali batta abasirikale. Ne tugamba okay. Bukuba gwe musango gwe muvunaana kubanga batuvunaanya emisango mingi. Juzi abantu baali wano nga bakubiramu pulezidenti waabwe engalo nga bakyamuka naki bamuyozaayoza amazaalibwa ne bagamba nti mwe kaakati mufuuse bannamagye. Temukkirizibwa kukola dduyiro bw'atyo. Bali mu kooti. So bataddeko emisango egy'enjawulo. Ne tugamba kale Nabbanja bw'oba ogamba nti Kibalama y'omu ku abo abaakola ebikolobero muleete mu kooti balooya weetuli tujje tuwoze emisango egyo. Ne kaakati Felix Kulaija omwogezi w'amagye yabaye n'aga nti oyo Kibalama baamuddusa mu ggwanga ababa NUP waliwo gye bamukwese. Bannamawulire ne bamubuuza Kulaija ggwanga kyeri n'aga nti sijja ddi babuulira n'otunuulira omusajja omukulu bwe yeeswazaswaza. Kati Nabbanja juzi yavuddeyo n'aga nti Kibalama oyo ali kavule. Nabbanja obaddi tukubanja Kibalama gwe n'ab'enjuuyo kubanga gwe wagamba eggwanga Kibalama mumulina aliwa mukyala wa Kibalama kati naye twamuziise. Ebbanga lino lyonna ng'abanja bbaawe tetumanyi na mbeera ki gye yafuddemu tebitegeerekeka. Nabbanja ogwo omusaayi gwonna ogwo gugenda kulondoola tujja kubanja paka w'obeera tumanyiiwo wano kumpi wano.
abantu bwe tubamanyi so weetaase gwe nga ggwe ku nsonga eno ffe tetuli bakozi bafujjo naye tubanja obwenkanya ku bantu baffe bano byogere ne mu luzungu manyi okujjukira emyoyo gy'abaganda baffe abaafiira mu lutabaalo olw'okununula ensi yaffe. Abantu bano bonna baafa, ku bo teri eyali alina emmundu, teri eyali alwana, naye obulamu bwabwe bwagibwa mu nsi lwa kusaaba kubeera mu Uganda ennungi kusinga gye baalimu. Gavumenti instead okubawuliriza n'esalawo obulamu bwabwe ebujje mu nsi eno. Kyanaku nnyo era tubasaamu ekitiibwa olw'okufiira ensi yaffe. Ate tusaba bannayuganda bategeere nti abantu bano baatibwa lwa kwagala kubeera mu Uganda esinga Uganda gye tulimu. Ate okuva lwe baatibwa okutuuka kati teri musirikale n'omu eyali atwaliddwa mu kooti okumuvunaana olw'okuwa bannayuganda bano amasasi. Ekitegeeza nti abo abasirikale baali bakolera ku orders za bakama baabwe. Tusinziira ku ekyo okusaba bannayuganda nti buli muntu yenna ayeesimbye ku bendera y'NRM gwe baraba bamanye nti y'omu ku abo abaagya bannayuganda bano mu nsi ate nga tebakoze musango gwonna nga babakubisa amasasi n'emmundu ez'omuyi w'omusolo. Mwebale nnyo. Mukimanyi bulungi bwe muwulira bano abantu nga beebaza NUP okubayambako okumanya nti bano abantu battima n'essente ze tubadde tukozesa okuyamba ku bantu bano Rugimu ya Museveni yakola ki? Yaziyimiriza. Kwegamba ne bagezaako okunyigiriza completely and also nti kubanga nga bwe tuze tubagamba 60% y'essente ze tubadde tufuna ng'ekibiina zigenda mu nsonga za welfare okuyamba family z'abo abantu n'ebirala bwe bityo. Naye okumanya nti battima nnyo 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 oluvannyuma lw'okukola ebikolobero ebyo byonna byonna kati ne bafuna amagezi ne bakola olukujukuju nga bayambiddwako oyo Mao n'abalala ne bagamba kati NUP mugende mubonaabone n'essente ze mbadde muyambako abantu abo babonaabone. Naye twebaza Katonda nti waliwo abantu baffe abatuyambako mu nsonga eya welfare era tubasaba mugende mu maaso abatulaba mwena mwena ku mikutu ne ku mawulire mugende mu maaso bano abantu musobola obatuukirira directly nga muyita mu department yaffe ya welfare ne muyambako ku baana baabwe ne mbayambako kubanga balina ebizibu bingi nnyo 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 ffe ng'abantu bye tutasobola okudiringa nabyo byonna. Bwe tuba tubayambyeko ku mwana omu oba abaana babiri n'osanga oli alina abaana bana yeetaga bizinesi oli yaleka maama yaleka abaana yaleka ki. So tubasaba mwena abasobola mutuyambeko ku nsonga eyo tusobole okutambuza welfare department yaffe. Sali Ibrahim Oliwa jangu nkuwadde seconds 2 zokka zokka oyise obubaka bwo. Agange nje Sala Damulira Mkyala Damulira John gwe bajja wa Kisekka memba pa omwaka ogwo gwe bamutwala agenda kweza emyaka 5 omwezi guno nga 2 Damulira taddanga mukulabika olunaku lwe yafuluma nga ava ewange ewaka ne bamusiibula abaana be bamulya mpaka kati taddanga mukulabika. Naye nze Damulira ne Museveni ng'agenda okulayira yagamba nti Damulira John tumuyina addamu essuubi. Bwe yamala okulayira n'agamba nti Damulira John tetumuyina abantu be bamuyina bo bataddewo obuteesi kwagala kubufuna yanfuna be bamukweka bagende bamunoonye gye bamukweka. Olwo Damulira nakati yatubula. Naye nnyina wa Damulira nazaala wange n'olwaleero tetumubuuliranga wabula yamanyi nti omwana we ali mu kkomera. Era buli bwe ŋŋenda okumulaba nga mbuuza
lwaki gwe ogenda n'omulaako lwaki tontwala nendaba ku mwana wange maama we yatandika okungamu buli ssaawa abeera ayogera ekigambo kimu akeera n'asiba engoye ze n'ayambala engoye ze n'adda mu kkuba eryaleetanga omwana we waka yandekera abaana naye abaana nebaza ekibiina kyonna kimpeeredde abaana kwabaddeko n'omulwadde w'ensigo naye kati agenda atereera nebaza okutulabirira bajjanjabwa nga balwadde ne tukuba ku ssimu ne batulabirirako abaana ate era ne bampayo ne kapito kati netandika okukola okweyongeramu okulabirira abaana abo mu lw'obusungu obungi olwa Museveni ono nali simanyi nti bino ebintu ndibibeera nali ntya kye bayitanga ne bandala ku mundu nze simanyi kuba Kampala nali sigitegeera bulungi naye olwa mwami wange eddamula bambuzaawo nasalawo okuyingira ebyobufuzi era ne neegatta ku kibiina era nze ndi mukazi esalaama bonoonya ne bagamba nti maama Nuupu awuli wali ebyo nze woŋŋamba ogamba nti ŋŋenda nsonga siti awo kuba nakankana nga omusajja wange bamutwala nga simulaba ate nga ndaba mu mutuufu amawulire nga laba mwana yange nze Hajara Nakitto mama w'omwana Amos Segawa gwe baakuba amasasi Novemba nga 19 olwaleero 2020 pise mu mbeera ey'obugubi pise mu kunyolwa nga nnoonya bwenkanya eri gavumenti eriko pise mu mbeera yonna naye kansabe Katonda gavumenti eddako eya Mr. President Bobi Wine manyi tujja funa obwenkanya Our power amanya n'eddoboozi nze Bule Stephen Godfrey ndi wano ku lwa muto wange mu CMA maama leero tasobodde kubaawo yenna mukwaya Fausita mulwadde leero nensobola okuba nga mukiikirira Emma ono yali bweru ng'azze kuwummulamu okutulabako n'okuddako mu nsi ye naye olw'okuba nga twali tukanika naye ku Najjaawo ng'agamba nti kanzije malireko ebiseera awo sobole okuba nga tubeerako naawe muto wange kaakati Emma akavuyo we kajjira n'ayagala adduke yali abuuka ekikomera abatujju ne bamukuba amasasi era teyawona n'afa Emma yali suubidde nnyo eri mukadde maama naye maama yafiirwa nnyo omwana we olwabo abamutuusaako obulamu naye neebaza President neebaza ba MPs leader of opposition Sebo omukulu Lubongeya Sebo mwebale nnyo mwebalire ddala kuba mukadde mumukwasirizaako era asobodde okuntuusa n'aŋŋamba tuusa okwebaza kwange neebaza n'omukyala Sifula wamu n'omukulu Ambrose Sebo mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mufaayo okulaba nga mutuusa mumukubirako okulaba abaana bali batya kuba yaleka abaana 3 balamba era tufuba okulaba nga tubalabirira awamu ne NUP ate neebaza ne bannamawulire mwenna sigenda kumenya ani naani naye mwebale nnyo mwebalire ddala ekintu kyemukola kyamaanyi nnyo okulaba nga mukuuma pulezidenti waffe singa simmwe singa osanga pulezidenti tetumulina naye buli walaga bw'ati mufuba okulaba nga mumulabisa nti waliwo amutuusizaako awamu ne bafuutu soja baffe banaye mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala People power, our power. Bannange nsooka okwebaza olwa President waffe okubanga teerabidde bantu baffe abaafiira abaafa nga 18 Novemba 2020 mwebaza kubanga kati abamu singa ffe abamu obanga famire singa osanga tetukyabajjukira ne President buli wakumyawo luno olunaku tujjukira tuweza emyaka 5 ng'omwami wange afudde yandeka ndi lubuto bamukuba amasasi olunaku President we yali ava eruka
nali ndi Segguku nenkuba essimu nga tagipiikinga ne waba waŋŋamba nti bamukubye amasasi naye ali Kisubi mu ddwaliro era okugenda okunoonyereza nga bamukubye essasi mu bwongo nga bwayise obulamu tebwadda. Neebaza abantu abasooka okunkwatirako, neebaza Kanso Tenywa Hamid yenna gy'ali wadde sikyamulaba, ne neebaza musawo Adija ne Uncle Jona. So Mr. Secretary, Mr. President, bannange akalulu mukawe umbrella Kampala Central temwerabira SG muve mu diversions za track eza yellow mukakalulu mukawe SG Tebo municipality temwerabira mama wange Namuli mwami wange yafa kati giweze emyaka 5 omwana awezezza emyaka 4 tamanyi kitaawe. People power, our power. Amanya gange mpitibwa Magala Hassan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abamadini abalala mukama mulungi. Eseera kyonna ntweyanziza guno omukisa omulala gwe batuwadde ogw'olunaku olwaleero wadde nga gwa nnaku okujjukirako okufa kw'abantu baffe. Era nze lwali lunaku bwe ruti muganda wange twamutwala tumuziike, naye ng'eggulo limu lwe baamutta ng'agenda addayo ewaka tumuddusaako mu ddwaliro tusobole okulwanirira obulamu bwe. Era twamutuusa ku ddwaliro ndyerabidde erinnya liri eyo nga Gayaza Deni. Twamutwala abasawo ne batugambira ku reception nti ono gwe muleese mufu. Era twakola kintu kirala kyonna, twamuzza waka ne tufuna omusawo ne masasi yagamugiramu waffe mu nnyumba. Era bbanga ddene tubadde tukuumye ebintu ebyo amasasi ge bagiramu muganda waffe. Tumaze ebbanga ddene nga tunoonya obwenkanya kuva Kamonkya nga batuyita mujje nga tunoonya obwenkanya nga tugezezzaako tufune obwenkanya. Era n'omwaka ogwaggwa twali wano baganda bange, tuyimiridde wano twogedde, abamu tukaabye, naye nze kyenzikiriza mu mutima gwange kiyinza oba kinafuya naye ate nga kyaddala. Nzikiriza nti nno Museveni ebbanga lye tumukaabidde okutuwa obwenkanya tagenda kubutuwa. Nga ye mwennyini bali bakatta abantu baffe, Museveni mu bigambo bye nga tewali yamukaka, ne yeetunuzaamu kamera n'ayogera ku kintu kye bayita compensation, ocompensating abantu abattibwa abantu baabwe ewatali musango. Nawo giri emyaka 5 kuva Museveni ayogera ebigambo ebyo mu bulimba bwe, obwenkanya tabutuwanga. Weewaawo nga tutambudde bakama baffe batulwaniridde ku balwanyi kye basobola okulaba nga tufuna obwenkanya tebusobose. Era njagala otegeeza bannange si mu mutima mubi nga nze alaba ti Museveni tukkirize tugaane akaddeko akatuwa obwenkanya kalabika kaweddeyo, tagenda kubutuwa. Oluggi olutuwa justice gwe tuyayaanidde ebbanga 5 years tagenda kubutuwa, ng'akyayongera ate okutukolako ebikolobero. Kuba twali wano omwaka ogwaggwa nga tulina ne yali omwogerezi w'okoolo Alex Waiswa Mufumbira, nange yapa omuzindaalo nga tujjukira kw'abantu baffe abaawambibwa n'abattibwa. N'olwaleero taliiwo, naye alimu abo be tuvaayo okuyaayaanira bateebwe. Oluggi lwa Museveni olutuwa obwenkanya lweggaddwa. Bayinza oba bamu banakuwadde nti lweggaddwa, naye ate njagala okubazzaamu essuubi nti waliwo oluggi olulala olwegguddwa gwe mwaka ogujja baganda bange.
nze nyinza okuba sinzaasaanidde okwogera ku politics. Nange nali nga abalala nga tebinkwatako tebikola ki paka Museveni we yannonooza gye nali nga ssemuntu wange mwennyini n'ensalawo nange mbeere ku bantu abasaana okwogera ku byobufuzi. Tuyinza okuba bangi tubitwala nga kya bulijjo ne tubyewala, naye nakkiriza ti ffenna bijja kutuzingiramu wamu, twagala tetwagala. Oluggi lwe mbagamba olugguddwawo baganda bange lwe luggi lw'omwaka ogujja we tugenda okulonda. Era nkimanyi nzikiriza nti ffenna abali wano tuli balonzi. Era ffenna abali wano tutegeera, tulina amaziga ku mitima, tunyigiriziddwa. Nsaba kubanga Museveni yagaanye emyaka 5 agaanye okutuwa obwenkanya, yeefudde nampulira zigi, tagenda kubutuwa. Era nsaba bamaama bonna abakaaba, abanakuwala, ekyo mukikkirize mu mutima nti tetugenda kufuna bwenkanya eryani eri Museveni. Naye obanga olonda nga nange wendi omulonzi, obulumi bw'olina ku mutima omwaka ogujja, buli w'olaba ambuleera nkusaba otiikinge. Kuva ku mukulembeze waffe n'abantu abalala, nyina essuubi nti we tunaalonda National Unity Platform nga n'omukulembeze waffe gy'ali mu ntebe ennaku ze 2 ezisooka, kuba nze wanaaba alondeddwa ng'owaalayirira nyina making sure nti ndiwo oba ntya. Nkimanyi nti olunaku lwe olusooka mu ntebe ng'atuddemu ajja kwata ebisumuluza aggulire bonna abantu baffe abaawambibwa ne basibibwa. Era nkimanyi olunaku lwe olunaddako ng'ali mu buyinza tujja kumubanja. Abamu ku ffe tuyinza okuba tetujja kwetaaga mubanja ssente kutukompaseetinga kuba si yeyaba. Ne Sheikh naye atukulembere mu kusaba. Amiina. Neeyanza nnyo ssebo. Mukama waffe yeebazibwe bassebo ne bannyabo. Amiina. Twebaza Katonda olw'oluno. Tumwebaza oyo eyakeesezza obudde ate era ajja okubuzibya. Twebaza olw'omukisa ogutuweereddwa okubeera mu kifo kino nga tujjukira bannaffe abaatuvaako, abaagenda mu struggle eri. Amannya gange mpitibwa Musumba Dorothy Nantongo. Mpise n'omukyalo ono naye kaababuulira amannya ge. Mukama waffe yeebazibwe. Nsanyuse nnyo okubasisinkana. Amannya gange mpitibwa Justine Mwesigwa. Tuli bawanguzi n'okukirawo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tugenda kusaba naye nga tetunnasaba ngenda kusooka nzisemu bakama baffe abatwala mu kifo kino ekitiibwa. Bassebo ne bannyabo mbassaamu ekitiibwa. Mwebale omulimu guno gwe mukola, ffe tuli mabega wammwe. Tekiriimu sitaani okubeera ng'oli munnaddiini ate ng'olina oludda lw'owagira. Ekyo tekiriimu sitaani, kiri mu butonde nti ky'oyagala nze sikyagala, nange nina kyenjagala. Ate nange kyenjagala oyinza okuba nga gwe tokola ki? Tokyagala. Kati katusomeko mu Yobu essula 14 olunya olw'omusanvu paka ku lw'omwenda. Yobu 14 bwe tumala okusoma tujja genda ate mu kusaba. Yobu 14 kubanga waliwo essuubi ery'omuti bwe gutemebwa nga guloka nate, era ng'ettabi lyagwo etto teririfa. Ekikolo kyagwo newankubadde nga kikaddiwa
newankubadde nga kikaddiwa mu ttaka n'ekikonge kyakyo ne kifiira mu nsi naye olw'akaloosa k'amazzi gulimulisa. Wakyaliwo essuubi bassebo ne bannyabo abaviirwako abantu bammwe. Wakyaliwo essuubi nate. Omuntu omulamu bw'oggwamu essuubi kiba kibi nnyo. Naye wakyaliwo essuubi ery'okuba obulungi. Wakyaliwo essuubi ery'okulaba Uganda empya. Newankubadde bali nga baatuvaako ne bagenda, naye wakyaliwo essuubi. Omuti bwe gutemebwa nga guliroka nate. Eyatema omuti eyatwala abo abaatuvaako yali amanyi nti teguliroka nate. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Yali amanyi nti ekibiina akitemye ate tekikyayinza kuddamu kuloka nate. Naye njogera gy'oli ssebo nnyabo nti ddamu amaanyi, ddamu essuubi. Essuubi lyo lizze bujja mu Katonda. Yimusa okukkiriza kwo. Ojja kubeerawo, ojja kubeera mulamu, n'abantu bo bajja kubeera balamu. Ayosabireko ne ku basibe. Esaala nja gisaba ng'ekwata wonna wonna ng'ezingako wonna. Tusabireko ne ku basibe, abantu abaasibibwa abo mu ffumbiro Wayiswa n'abalala bonna abaasookayo. Tetuyinza kujja wano ne tutaboogerako ne tutabasabira kuva mikono gy'abawambe. Njagala nsomero Isaaya 24. Isaaya 49:24. Agamba bw'ati, ti omunyago guliggyibwa ku b'amaanyi. Ti omunyago guliggyibwa ku b'amaanyi oba abawambiddwa olw'ensonga baliteebwa. Abawambibwa olw'ensonga baliteebwa. Naye bw'atyo bw'ayogera Mukama nti n'abo ab'amaanyi be baawamba baliggibwayo. N'omunyago gw'ab'entiisa guliteebwa, kubanga ndiyomba n'oyo ayomba naawe, era ndikulokola n'abaana bo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Agambye nti omunyago guliggyibwa ku b'amaanyi oba abo abaawambirwa olw'ensonga baliteebwa. Mukimanyidde ddala nti abaabawamba bo b'amaanyi bw'otunuula n'amaaso ag'omubiri. Olaba nga b'amaanyi balina byonna bye beetaaga. Naye Katonda eyatonda eggulu n'ensi antumye njogere eri abantu abo nti omunyago guliggyibwa ku b'amaanyi, n'abo ab'amaanyi be baawamba baliteebwa. Katonda agenda kuyomba n'oyo ayomba nabo. Agenda kubalokola okuva mu makomera gye baabasibira. Simanyi bw'anaakikola, naye ekigambo kya Katonda kigambye nti ajja kubalokola. Ajja kubasumulula. Ajja kubaggya mu mukono gw'ab'entiisa, abo abeeyita ab'amaanyi, abalina byonna ebitiisa, abalina byonna ebikanga. Katonda alina amaanyi n'obuyinza, era tewali kintu kyonna ekiyinza okumulema okukola singa essaawa etuuka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bajja kuvaayo, bajja kuva mu mukono gw'ab'entiisa. Tugenda basabira, tugenda kwegayirira Katonda. Katonda ye Katonda awulira essaala, n'olwaleero agenda kuwulira essaala zaffe, era bajja kulokolebwa. Njagala onsabireko byonna ngenda bizingira wamu mu ssaala. Njagala tusabire n'abeesimbyewo ba Sesalonika 5 olunya olwa 17 nsomere awo ne 18. Sisobola kuba na buzibu naawe.
So, Shamim, what I want to hear from you is, one, as a party, as we were commemorating 5 years, what is your takeaway? What is your message to the government? What is your message to the people who still believe in justice, even though the government has denied them that? Chanji. Hello, my name is Dr. Shamim Nambasa, a member of the National Unity Platform, and today we are commemorating 5 years since the November massacre of 2020, where we saw so many people killed on the streets of Kampala, so many young people, so many old people from all walks of life that were killed. And it's unfortunate that the government came out and said that they would compensate them, which of course is something that is expected. But what we wanted to hear the most was what justice is going to be taken, what steps are being taken to see that whoever did whatever they did, whoever shot people in cold blood, would actually pay for their actions. And it's unfortunate that 5 years down the road, we have not seen any single person that has been named to have shot people in cold blood without any clear reason or why they should have done that. That even after BBC did a documentary and they tried to identify people that had shot Ugandans in broad daylight, some of them in uniform, some of them not in uniform, some of them on police patrol cars, but we have still not seen government taking any steps in seeing that these people that did whatever they did actually are called to action and they actually pay for their actions. So I want to send this clear message to the government that so many things have been let to go, but this is one of the things that was done. There were cameras, there is evidence, and there is something that can be done. We demand that whether you are or no longer in office, that these people are brought to justice and we see that justice is served to the common Ugandans. Erinnya n'eddoboozi nze musawo Shamim Nambasa nga ndi munakibiina kya National Unity Platform. Leero tubadde tujjukira emyaka 5 egyakayita okuva abantu bannansi ba bulijjo bannayuganda bakubibwa amasasi ku streeti z'e Kampala, abamu nga baali baana bato, abamu baali bakadde, abamu bavubuka, abantu ab'enjawulo abaatibwa. Naye kye tulaba nti emyaka 5 giyiseewo tewali muntu yenna yali akwatiddwa n'atwalibwa mu kkooti oba ne mukomera ku lw'ebyo ebyaliwo. Nti twalaba ne BBC yavaayo nekola documentary ng'etulaga abantu bano n'etulaga negezaako tulaga ane yali akuba baani, mmotoka ki gye baalinnya, ne bagezaako okulaba nga basobola okulaba nga tutegeera bano abantu abaali bakuba bannayuganda amasasi. Naye gavumenti n'okulaba nti BBC yali ebayambyeko ekyenkanidde awo teyafaayo okulaba nga abantu bafuna obwenkanya. So kye nsobola okugamba nti leero eri gavumenti twagala bwenkanya. Mwavaayo ne mugamba nti abantu mujja baliyirira abaali bafudde, naye kye tusinga okwetaaga, kye tusinga okwagala bwe bwenkanya. Abantu bano abattibwa, abantu abaafiirwa bannaabwe, bagala kulaba nga waakiri wavaayo omuntu gwe mutulaga ne mutugamba nti ono yakwatibwa mu nsonga ezo. Bwe muba temuvuddeeyo basibo bavunaana, kiba kiraga nti mmwe nga gavumenti mukkiriziganya n'ebikolwa ebyo ebyakolebwa ku munnayuganda wa bulijjo. Naye abannayuganda bonna temuba na kutya. Bwe tuba tetutudde gavumenti eno, bwe tuba tetuwangudde, abantu bano tebalifunya bwenkanya. So kye mbasaba tuveeyo tuwagire tulabe nga tukyusa gavumenti tufune obwenkanya. It's 5 years down the road demanding for justice for people who were killed, bloodshed by the government of Uganda, by a command from the leadership of this country, shooting to kill innocent Ugandans, shooting to kill civilians. We have demanded for justice on the floor of Parliament. Nothing has materialized. My message to these people, some of them want to give up, but we are at a point of no return. We cannot afford to give up. We have to continue fighting for justice for our people. We need to fight for justice for our people, and if that is the only thing we have to do for our country, we shall do it, because justice will eventually come for our people. My name is Chirumira Hassan, the Member of Parliament representing Katikama South in the Parliament of Uganda. Mwalo bamukuba amasasi yagwa we bamuyitira n'ensuwaani weddagwa yandekera abaana bana ndi Waiganga neyanza
pulezidenti wange ow'ekitiibwa angemeire ku bamulekwa abo basoma obuyambi mbufuna mu bwiruvu ni bwe nkuba simu oba balwaire bambeererawo eisimu lyaide iganga abaana basoma ajja kandi oba batyaime basoma amasomero ag'esente nga Katonda bwe yakiraga nti aide ababeererawo era ababeereirewo era nsaba abaana mukole tunoonya akalulu mu bulungi ni mu bubi kafune era tuliikanoonya era enze iganga nkanoonya kuba buli muntu mukobera ekituufu nti nze Kyagulanyi nayandekera nti nandembeere okulwa abaana Museveni bwe yakuba amasasi n'akola ki mama waabwe n'abatwala mu bulamu obwensi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama yeebazibwe naleesa Winifred mukyala wa Lubega Francis bwe batta nga aveeru baza nnyo Pulezidenti Bobi Wine atuyambye kuba mpeerako omwana omu tweyanziza. Kama mulungi ekiseera kyonna. Bampita Namagembe Betty era nga ndi muganda w'omugenzi Mukwaya Edward yali muto wange nga nzirako. Mukwaya Edward yali makanika ekyengera ng'akanika boda boda era baamukubira kyengera. Tulina obulumi ku mutima obutajja tuvaako kubanga omuntu afudde nga basemutte nga tolwazizza kirina engeri gye kirumamu oba wandirwazaako n'ogamba nti nno tulina bingi byakwogera naye nga kyekyo Mukwaya yafa twamuziika naye Mukwaya yali wa Nuupu ng'ayagala nnyo Bobi okumanya yali musajja muzira. Mukwaya yafa naye ng'awanise omukono waggulu. Mukama yamuwaayo chance esobola okwogera era yafa awanise omukono waggulu kuba yakuba essasi mu lubuto wano eno. Ba mu lubuto wano banne ne bagezaako omuddusaako mu kiriniki naye nga avaamu omusaayi mungi ne babagoba n'abagamba nze mundeke mukubire daddi wange ngenda kufa. Naye kinansanyusa nnyo okulaba nga mwe betulekise ku nsi mulabye ku nsi ensuubize era kijja kumpa nnyo essanyu n'amaanyi okulaba nga Mukama atusobosesa okuwangula akalulu akaddako. Ddala ntuuse okwebaza General Secretary mwenna mwebale naddala Pulezidenti waffe mwebale obutatusuulirira mwebale nnyo mwebalire ddala abaana muweeredde buli akawuli ne muwulira akakoonye ne mujja mwebale nnyo obutatusuulirira mwebalire ddala ne taata wange aŋŋambye mbasiimire ddala. Byebyo byange sirina bingi byakwogera. Omukama abawe ekitangaali ky'olubeerera.